Okusookera ddala twebaza Mukama Katonda atuwadde ekirabo eky'obulamu, atuwadde sente, atuwadde abaana, atuwadde ebirungi byonna by'omanyi mu bulamu bw'ensi. Abatugoberera nga musinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media nga muyita ku YouTube, abayita ku Facebook, abalala abayita ku TikTok, abano basanga ku Twitter, Instagram, mwenna tubalamusizaako era nga tubaagala nnyo. Mwebale kutusupportinga, mwebale kutwagala, mwebale kubeera wamu naffe era mwebale okubanga ate mutukkiririzaamu. Amannya gange yenze Nyondo Rozet era nga omukutu gwa Nyondo Media kwensinzirira nembeera nga ate mbaweereza yonna gye muli, abali ebule n'ebweya, abali e Uganda, abali ne mu UAE, abawangaalira America, abawangaalira South Africa, yonna gye muli abatugoberera. Olunaku olwaleero nzize kubawa updates ku nsonga ya mukulu Abu n'omwana ne baby we. Nga sinaba kuba updates nakyo ekigenda maaso kansooke mbabuulire kino. Okusookera ddala omwana oyo namala okumufunako story eyo, namutuuza ne mubuuza naye njagala ombuulira amazima ddala kituufu bukya ojja wano okuddungu tolina muntu mulala yenna gwe wali webaseeko naye wabeera n'Abu yekka? Omwana yandayirira okubeera ne kitaawe mu buliri bwe bumu nti ye tabeerako na muvubuka mulala yenna mu buli okuggyako omukulu Abu. Omwana agamba era nga byatugamba mu story yonna mwagiwulira. Omwana munne yamuconnectinga ku mukulu Abu amuleete waneeno okukola okuba ekyeyo. Mukulu Abu ne yeeramula sente omwana zalina okumuwa amutuuse wano omuteeke ku mulimu. Omwana sente n'azikwata n'azimuwa, n'azimusindikira ng'ayita ku mobile money. Abu teyali mubi naye ne arranging ebintu mu bwangu, omwana n'ajja ng'agenda mutwala mu kiki mu kiyumba. Jjukira nti abantu abo ebiseera ebisinga bakifunamu emirundi ebiri, y'ensonga lwaki ne lyandibadde mulyazaamaanyi oba mulyake omwana aba alina okumuleeta kubanga ne wamutuusa waneeno amutwala mu kiyumba ekyabaloko era amulyako akasente ate akasinga ne kali kabalidde wali. Kaakati Abu ng'aleeta omwana bulungi nnyo, buli mwakikolako amuleeta. Abu mu kuleeta omwana oyo, omwana nga bawayitawo na kuzaalinga 2 ng'amugamba omanyi awo we weebase waliwo agenda okusulawo, wabula jangu osule eno kubanga awo tulina kugenda kusula. Omuwala akati akifunamu naye enkenyera ng'agamba nti omuwala ng'agenda ng'asula wa Abu nga beebaka. Mu kwebaka mu kireeyo mu matumbi, Abu ng'afuuka omusota nga yeetoolirako. Wayitawo ennaku endala nga ziizo kubanga ye agamba mu wiiki yamukozesa emirundi gyali egyo gyali 3, sijja kumuwanda bigambo mu kamwa kuba yabyogera mu story twasooka okukola. Omuwala Abu nga addamu era amuyita omulundi ogw'okulala era yeeyongeza. Teyakoma okwo n'omuwala ng'amusiibula enkya ng'agenda ku mulimu. Ekiro ekyo omuwala yasula naye era ne yeeyongeza n'atoolako ebibye genda ku mulimu nga maze okukola nze okugabanako ebyange. Obusiru Abu bw'akozesa munansonyiwa okumuvuma nti abawala baneeno yeegatta nabo ne walayyamu nga tasose bakebeza na musaayi. Omwana ayinza okujja nga ze n'ekirwadde kye gwe n'otandika kola ki? Kola bye swaka abaana ye najja kusiiga ekirwadde. Oba nawe kennyini Abu oyinza okuba ng'oli mulwadde n'osiga omwana ekirwadde. Era abawala abava e Uganda, Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Bano ba agents balaga nti bo baakolamu wano baakikuba era asobola okukulongooseza obulamu naawe n'olaba nga kawedde nga kiwedde ky'obadde onoonya. Anti oba onoonya ssente babalimba. Nojja n'akugamba buli kyakugamba olw'okuba akulaze nti alina ka bed space, alina ka partition mwasula, n'akulaga nti alina essente yaleeta abaana, n'olaba nti omaze nga buli kyakugamba tosiba zikweya ng'okola bukozi kyabagamba. Mujja kufuna endwadde za bwereere. Iyo nsonga lwaki muzaala abaana be mutetegekedde ne mutuuka to extent okubatta oba okubatunda ng'ono omwana ekiriwo ssaawa eno. Bw'oba ng'oli mwana wa buwala ng'okimanyi nti ovudde Uganda ozze wano kuba kyeyo, lwaki oba tostickinga ku ekyo ekiba kyakuleeta okunoonya ssente bw'omala okuzifuna n'oddayo ewaka?
lwaki mukkirizanga okubategereranga n'okubalimbalimba? Abu bw'atyo bw'akola gwe muzeegwe. Abu bw'aleeta abaana abo asooka kutoolako bibye. Kyokka Abu akozesa ekintu eky'obusiru nti abaana baneno tabawa mpeke nti oba bagamba nti oba weekuumya otya oba oli mu mbeera ki. Abu tafaayo. Yagenda bugenzi mu maaso nakozesa abaana abo tamanyi mwana sitasi gy'ayimiriddemu. Abantu abamu tuwayo obulamu bwaffe nga tubatwagadde tubatulabye. Obulwadde bwajje ekirwadde weekiri ekirwadde kyanya ne wano wanyini weekiri kingi. Naye lwaki mba mugenda mu maaso n'okubanga mwegatta ba mugenda mu nsonga ezo nga temwekebeza temukozesa protection. Ye Abu akola nga wabeera yagadde kubanga bakugamba bawala bagize mu inbox yange ne banneegayirira Rozet toteeka ku mpewo siteeka ku mpewo omwana wadde maloboozi go nga tompadde lukusa tebakikulimba. Omwana najja nanyumiza story ya Abu yonna nagisensula. Omwana yajja nga labika bulungi najjaawo Abu namudivertinga mu kifo ky'ogenda okukola namuwasa. Omwana n'abeera waawo namala namufunyisa olubuto mu kumufunyisa olubuto yamunaga bwe kimajja kukikola namala namusendinga e Uganda. Omwana yava e Uganda ng'alina abaana be basatu yajja kuzaala. Naye Abu amaze okumuteekamu olubuto lukuze omwana takyasobola kwesalirawo kuba yamugamba oba togenda gwamanyi sigala waneeno neze sigenda kulabirira kubanga wano omwana wa bbeeyi tambula ogende waka nja kuweereza obulabirizi. Ssaawa eno muwala gyali yaddawa bakadde be Abu tamuweereza wadde 10. Oyo gwe bayita Abu. Waliwo n'omulala omulala era yaŋŋamba Rozet najjamu olubuto lwa Abu kyajja kitya. Abu nga gyanfunyisa olubuto era mu ngeri yamu nga bakola bafunida mirimo nga gyafunyisa omuwala olubuto ng'amugamba olubuto olwo ogenda kulugjamu bw'otajjamu olubuto olwo gwamanyi kiri gy'oli nze sigenda kulabirira sirina sente. Omuwala yakomekereza akoze eki aggyemu lubuto. Olubuto olwo ne lugera lulemerayo munda ne luvundira buli mwana lyafiiridde wano mwana n'afuluma nadda e Uganda kati apookya na birwadde byakugjamu lubuto munda mwavunda lwa Abu. Naye ng'ajjukira nti omwana yali azze kukola. Mbu Abu alina kuno obwana ntoko wano ku ddungu obutaliiko ayamba. Omuntu wajja n'akyogera bw'atyo nkikakasa bagamba nti waliwo gwalina ow'olubuto waliwo yakiŋŋambye n'angamba waneeno waliwo mukwano gwange naye sijja kuplayinga voice note nenja kukyogerako kuba yangambye nyinawo mukwano gwange naye ali lubuto naye nalwo lwa Abu ate Abu yamwegaana. Abu ogenda kwegaana abaana b'abandi mpaka ddi? Ono omuwala naye yaddayo Uganda. Abaana bazze tebakoze wadde n'omwezi n'ogumu ne ssente ze yateeka mu bakadde be ze baamuteekamu tezivuddeeyo naye yatambudde akoze eki. Era bannange ekintu kino kinnuma nnyo abawala okubanga temusobola kutula ne mwerowooleza n'ogamba nti nvudde waka tetulina ssente nze kukola ssente teri muntu ajja wano nga alina ssente fena tujja nga twetaaga ssente obanga weezi ne kwongererezaako kukyusa ku bulamu naye n'otuuka ate gwe n'obeera diverted n'okola ekintu ekirala ayi n'okomekereza ng'oddize waka nga nekibadde n'entu kikoze eki tokifunye ne ssente ze wateekamu okujja wano nga nazo tokoze eki tozijjeeyo. Abawala mwebeereremu nze mbabuulira ekintu kino. Era Omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono ensonga lwaki zejja nenkona kuzina ensonga ne mbabuulira n'abaana abali mu biyumba mumwesuneko nga muli mukola mutuli ddala mukole. Abasajja eno Dubai gye bali eno wabweru naye ba users kyenyinza obbagamba. Abu nganzi omwana musaba ennamba y'essimu gampe ennamba ya Abu. Omwana ennamba ng'agimpa nga nkubira Abu nasooka mutyako voice note zaali bbiri saamuvoola saamuvuma yabulutikinga ne bane mweza ne link yo omwana story Abu teyanziramu ne ngamba ne kinnuma ne muwa obudde ate saayogera bubi saamuvuma saamuvoola wabula nali nsaba busabi enkeera waliwo nezamu ne muteekerako era message era nabulutikinga mukulu Abu era n'agaana okuzzamu nandeka ku bulutiki ne mpulira nga kinsensera ne ngwala essimu ne mukubira direct ne mukubira direct we nakuba n'agijjako neziramu nenkuba nagikwata nandekako nga tayogera nenerelejja Abu ndowooza nga agitana negera okulya asumuludde amazzi gayiika ne nga wabula onaasiriwaza nenennyula nenejjako ngenda okuddamu wabula Abu osobola kakati kyennakola ebyembi bisekerwa kyennakola Abu ngakola kinga mbwaye kankole ki kaze mukubira omulundi omulala bwe nakubira Abu nasanga mbloki nze esimu tekyayita mu direct ngenda kuna ku WhatsApp Abu ngakoze eki
ngamblokize bananga abuye yagala nenga musajja ono ng'amanyira nempulira nga nze nakinkutte ekisookera ddala omuwala ono bambi yabeera mu nnyumba nga bwe yatunyumiza byonna n'azaala yaje wa mukwano gwe we yazaalira kati abu ndeka ntambuze vidiyo eno abu yali ku kamera omulala kakati munnange nga nkolaki buli njogera erinnya lya Abu ng'aseka era Abu kyakamwera muli bamitawaana nnyo kakati munnaye ng'akola atya omwana nga bwe yazaalira wane wa munne mukwano gwe yatuuka ekiseera abambi nga takyasobola kuwanirira omwana wano wa beeyimu kyenyinza obbagamba omwana alina okunywa amata ono mama w'omwana yennyini wakolaki wakuliisa nnyo ate kuliisa bulungi so that amata aproviding amata eri baby amuyonse n'omwana kennyini naye wa bbeeyi Pampers zigwa buli kadde providing kiri omwana yatuuka ekiseera n'awulira nga mu butuufu naye atende waliddwa ono abadde amuyambako buli kimu yakiprovidinga naye nga naye jjukira nti naye waka ewaawe yalekayo abaana abe basatu balambirira omuwala ye Grace era Grace nsaba Mukama Katonda akutuweera omukisa kubanga ogwo omutima era yatuuka ekiseera n'agamba omuwala n'amugamba ddiya ekituufu kiri nti wayeno nnemereddwawo landiroodi yangobye wabula yiya gy'olaga omuwala yaŋŋamba ebigambo ebyo nga n'okabaakaba nanga Rozet n'omuwala mumulaba nti muwala muto naye sirina kyakola omuwala nze ngenda kukola ntya ewaka nange nnyina amabanja abaana bange beetaaga okusoma beetaaga okwebetaaga kino beetaaga kiri naye kati akaseera akasente akasinga nkamalira wano nkola ku musala gwe nfuna akasente katono gugenda okujja nga nakatematema dda nga tekamala nangamba Rozet sisobola mwana bantu bali babiri ne mugamba mwana wa mama sirika n'okusirika kyokozeeko ne bonna ku lumu bwe tuti kimala teweetonda tobako nakyo yogera oli muzira era Grace oli muzira era iyampa akamesagi nangamba Rozet ABCD kwe kunoonya omuwala oyo okumustopinga obutatunda mwana we kati ono omuwala naye togenda tumunenya naye erudda tetumunenya kubanga buli muntu n'entegeera ye ffenna Katonda yatuwa entegeera ya njawulo amagezi ga njawulo entegeera ya njawulo amagezi n'entegeera kiba kirabo okuva eri Katonda buli muntu alina engeri gy'alowooza okusolovingamu ebizibu bye oyinza okubeera ng'oli stark akaddako n'olowooza ekintu ekyekisirungu maze kikujja mu mbeera naye te nga si kyekituufu oli najja n'akubuulira n'olaba ng'owewuse nga toyonoonye naye nga tembeera ogenda kugivaamu naye nga obadde okirowoozezzaako kubanga obwongo bubadde stark nga tosobola kukirowoozaako kaakati omuwala ono okusindikirizibwa okubanga atunda omwana we yakirowolerezaamu okufuluma wabweru atayaye n'omwana talina maama ku ddungu talina ssenga ku ddungu talina wa luganda oyo mukwano gwe gwabadde naye amugambye bw'atyo naye nga mukazi otu naye abadde akoze eki ayambye n'abako ne waakoma omuwala ng'akola ki nga muli akirowolerezaamu nfulume wabweru omwana bayitaga okunaaba yetaaga okulya naye nga mwenyindaga okulya yagenda okulaba nga bagenda kufiira bufiizi ku street kuba kati bagenda kutandika kubeera ku street kubundabunda na mwana omuwala oyo talina ploti wano ku ddungu talina nnyumba talinawo kamotoka talinawo kisolo nga bw'onaagamba nti oli Uganda tubeera ewaffe eyo naye mu kubeera eyo ewaffe obeerawo n'ekintu ekigenda okuyimirirawo mu kizibu n'ogamba nti ombeera afunye ekizibu kino kantunde akasolo kange kaakano kantunde kapoloti kange kantunde akamotoka kange nejje mu buzibu kati yo omuwala talina wano aseti yonna oba any liability eriwo nga aseti ye mwana gwe yatunulira nti gwagenda okutunda amubbulule though yali nsobi y'amaanyi nnyo era nga kibi nnyo akati munnaaye ng'akola ki omuwala twamutukako bulungi nnyo nampa ensonga yeyeeyo era story ewe twagikola buli muntu yavayo ne idea ye buli muntu yayogera kye yayagala abajajinga omuwala tebaali bangi baali batono abaavu muvumo obusiru ne bamujajinga naye ennamba esinga yategeera embeera y'omwana ono era ne bagezaako kuba nga bamubuulirira banywerera wamu naye era ennamba endala esinga neevaayo nga bambuuza bayambe batya omwana ono ne bansaba mobile money number bateekako sente wallahi ya Mungu nagaana lwaki kubanga namanya tawo omwana waali Abu ate nga Abu alinawo akasente lwaki tubonyabonya abantu abalala era buli muntu yenna eyajjanga nangamba Rozet mpe namba y'essimu oba mpe mobile money tutekereko oyo omwana obuyambi nabagamba ekintu kimu mutusabire busabizi
tumekinga sure nti omuvubuka nakiza afulumya omwana we naye tetugenda kusumbuwa abantu olw'ensonga nti taata already waali nanyini mwana lwaki tusumbuwa abantu nabo balina obuvunanyizibwa obwabwe ngata omwana wali ayina nga sente azina tugaluja kufafagana nabu buli muntu namugamba nga jasi mutusabire kubanga nata waali tumanyi waali omwana yagamba manyi waali naba weeri tujja kumufuna oba yagamba takola ki tayagala lwaki tusumbuwa abantu munnaye nga tukola ki nga naffe twessa mu ddene kubanga yali blocking nga tayagala kumanya abu abadala nga tugenda muwala atukulemberamu nga atutuusa buwasula kati nga side eno waliyo room eriyo nene erimu bed space erimu obutenda bungi buveno mpaka eri kati nga naye yeyawulamu boss asula mu partition nga room ene da muri partition zali ezo bayawulamu wamu 2-3 yenga asula sides zeno omwala yali partition agimanyi era atukulembera n'agamba partition yeri tukonkona tewali agulawo waliwo omuntu ajja gwe naye kyako nenyingira munda nengena asindike ku lujja bujali okonkona yo abunga avayo nga ntunulako bwati abunga nayo nga akuba olujinga yeyibakira nawulire ennaku n'obusungu nentunulya bujali ngali n'omuwala omulala nentunulya bujali nga yali okali bulungi ne walla yamungu omwana omusayi guli wano mwana nga nokaba akaba mama omwana yulaba yina stress alabika bubi tana kyakulya omwana akaba wallahi yamungu nenga abu ali bulungi ne sente azina nenga leso omusayi gwe gukabe gusulenge enjala kye twakola nga tukola ki nga tuyingiza mpaka kibuli nga ntula mabega w'obuliri kati abu yali agala okola ensasa gobe fujjo ni agenda okulaba nga tuze ne kamera kati ekyatukola obubi nti kusawe sembayo bamuwutulira eno gundi yali eweddeko ki esimu yali eweddeko omuliro wabula kamera yali recording amaloboozi yo nga kweri ate nga waliwo enzikiza nga tasobola kwata naye era edda kituyambako ate yandibadde ani gwe balaga nti wuno yamukuba agenda kulopaani tugamba tukitwalira tumuleke kakati munnaye abu nga tutandika okwogera kwawo naye ngeriyo n'omuwala abu nengeza kumunywera nga omwabiraba omwala ne mugamba mukwano nawe ABC mwana ga buli omu n'omukisa gwe omwala nga abadala bita buli omu n'omukisa gwe kwa abu omwala nga abadala nengamba kale buli omu n'omukisa gwe tetukuinako gwe buzibu beera mukisa gwo kati abu ngagana yegana omwana kijja kitya omwana okufuna olubuto omwezi ogwasooka gwa 2 gwa 3 mpaka mwezi gwa 9 kuzaala naye nga sikimanyiko teyangamba naye omwala yalayira okuba n'ekitaawe mu buliri nti bukyanga alinnye wano ku ddungu talina muntu yenna gwe yasolako naye mu buliri bwe bumu nga musajja okuleka mukulu abu era nga mukulu abu yabeeranga naye nga mwala talina kyakozeseza nti oba preventing olubuto nti oba akoze eki wabula bagendanga live ate namala nakola buli kimu n'akimala nga wabeera yagadde mukulu abu kakati munnange abu ng'afuuka abu ayogera bubi abadala ayogera bubi abadala ekyatuyamba ye Nigeria landlordiwo komawo era yatuyamba kyamaanyi nnyo omusajja oyo lumungi nja kumubaleetawo ku Nyondo Media babuuzeeko ababulirire nako abasajja bana Uganda abalekera abana kubaze mpulira bagamba tali musajja mu Nigeria mubogo tali musajja asobola kulekerera mwana abo tebalekerera abana baabwe bwe batugamba nti abo bo kubanga musajja kitugamba ne abana Uganda mweganye nnyo abaana ne muleka abawala ne babonabona n'abaana wallahi yamu tukirabye kuwano ku ddungu nenga namwe abaana abawala muyina okwebereramu temukiriza kulimbibwa kola ekyakuleeta utambule dde waka kati munago musajja ngajja ya genda mu bed space ke kweyibakira partition ye awuli amalobozi mayitirivu sikwe kujja ogeza okumunyonyola muvubuka talina mpisa alanditse bikitwa tugende nawe ndeka wano nsasula wo gundi yange tebamuyisaamu Nigeria ta entertaining nonsense ta entertaining stupidity yamuyisaamu bali bakubirawo omuvubuka sikwe kakana era yogera obubinga yenna batasobola kwatwako bamunyiga kyenyinzo bagamba nakakana nali okakkiriza agenda kola kubiye empapula naye naffe kye twakola twavayo kubanga awasobola okusengukawo oba oli awo naabula naye kweka twavayo ne passport ye ate nga mpya ene yakafuluma kala agenda akola endala nga ne kuguntu tugenda gatutekeyo omusango ku embassy tugiteekeyo kubera nja preparanga kugitwalayo nkimanyi musango okuba waneno ne document y'omuntu traveling document nkimanyi nti musango
naye kwabo katatambula agenda atulope nafu tutandikirawo era akimenda asobola kuloopa omuntu gwazanyirako omuntu mulamba mwana yekola ekyeyononere n'agiteekawo omwana ku nsi kati ali awo yeebuzaabuza so n'olw'ensonga eyo Abu alina kubeera mu bwebeererezi era kyenyinza obbagamba Abu saawa eno tuli mu kwataganira wamu tuli mu kolaganira wamu era kati akulaga nti buli kimu kitambula bulungi akulaga nti akwatagana wamu naffe passport twaje mulaje agimujjako era nze njirina anytime ngenda ku embassy ndekeyo ogwo omusango kati tulabe bwana akwate kuba agende ku embassy akole passport empya ate nga atajja kugikola kuba kati twahaddewo ekiyitibwa ekibuli omuntu bw'ogaana emirembe tujja kozesaamu kempaka era ngenda kusaba omusajja ono sinze yamweyitira nti jangu era siwagira muntu kuba muntu wanene omusango kuba omuntu naye waliwo ekikusukako n'olyanga muntu omusajja aliye naye naali bwati omwana ali wabweru akaaba mazima gennyini naye nga Abu alya bulungi Abu yebaka bulungi era n'amubikka Abu ng'ali mu mbeera nnungi naye mazima gennyini omusaayi omuntu oguli innocent 3 weeks ali wabweru omwana akaaba agenda kufa buti kyagenda kutandika kusula wabweru talina kyakulya era enkeera waalwo Abu twamugamba tolina kigenda kukola mwana ono enkeera waalwo twakera kweta muwala namuwa ekitanda wansi omwana amuwa amata omukazi amuwa emmere amulabira mu buli kimu kyonna talina kikyamu kyagenda kumuwa twamugamba kyonna kyoyinza okukola ekyamu kyonna kyonna waneeno talowolerezaako kumuwa ekikyamu kyonna oba ki era omwana amuwa sente neyeegulira ebintu bye n'abyefumbira agula papazi z'omwana buli kimu Abu kati saawa eno akikola era tuli kola bintu bineeno tulabe nti omwana akola ki afuluma ate nga ne bwana afuluma nadde e Uganda tagenda kumusulanga bwe yasuula oli Abu agenda maaso n'okulabirira omwana oyo kubanga musaayi gwe yamuzaala ne bwana afuluma agenda sigala nga muwa obuyambi kubanga mwana we so bye byange naye nga buli kimu tujja kubalaga ekinaba kigenda mu maaso naye nga abaana abawala mbeegayiridde bannange mbasaba bw'oba okimanyi nti mukwano wajja kukola n'obeera omwana ng'oli ku ssomero jjukira nti bw'obeera mu kikolwa n'omulenzi gw'ogenda ofuna olubuto gw'ogenda okukola ki ku dropping out from school yagenda kusigalamu nga continuinga n'emisomo gye okitegeera bw'akontinuinga kati gwe aba dropping out abakulaba nga ayalemererwa failure naye nga yakwetera okubeera failure tagenda kutunulako wadde akuzaddeko omwana agenda kufuna omuntu eyasoma gwalaba nti nno ali mu range ye gwalaba nti nno ali klasi ye eyasoma gwagenda okunoonyayo gwaba awasa ng'otena kyakwagaza oli failure tewasoma naye nga yakwononedde obulamu so mwebereremu gw'ositula olubuto gw'ogenda okuva mu ssomero yagenda kusigalamu ng'akola ki ng'asoma talina lubuto era nawe abazze okukola ogenda kujja okukola gw'ogenda ositula olubuto yagenda kusigala ng'akola agende maaso n'okufuna n'abawala abalala Abu kigambibwa bagamba abala bagamba bye yali akozesezaako teri muwala gw'ateeka ku mulimo nga tamaze kukola naye byaswakaba Abu asooka kutemesa nga nabakutwala ku mulimo era wamanya nti gundi agenda enkya ku mulimo ate abaana abasinga bafuna bulungi nnyo kubanga amulimbalimba n'amugamba ngenda kuba nkufollowinga bonaabona nga nkujayo nga nkutwala ewalala era ngenda kulawo ennemweti kati omwana agenda ali ku sure deal nti newe binnemerera Abu gy'ali nga backup omwana atambula nga mugumu akimanye waka emabega aleseyo backup kumbe backup teri ali ku mulala gwalimbalimba era asooka mmoya n'amugjayo akimanye agenda enkya n'amuteeka mu partition ye n'akola byayagala n'amala n'akola ki n'amutwala ku mulimu n'ajja n'omulala nti buli mwana gwa lazim okuleka mpozi nga gwe omuwonye nnyo naye buli mwana gw'ateeka ku mulimu asooka kumuyitamu n'ekikwewuunyisa nti abakozesa tabakebezza tabawadde nti oba preventinga lubuto takoze protection tinoba protect mboba bakozesa protection baziziza endwadde ez'obukaba nedda bo bakola bukozi byaswakaba byabwe kwega mwebereremu banaye mwegendereze obulwadde wano weebuli tebabalima nti obulwadde buli Uganda yuka ne wano obulwadde bungi STDs wano nyingi Abu mbwa alina wano bwana ku ddungu n'abaze Uganda gye bali bangi abatidde future aboononedde ebiseera abala mwina kwebereramu jangu ng'omanyi ekikuleese gamba nedda tokkiriza kugatana muntu yenna manya nti najja kola bw'otafuna lubuto ogenda kufuna sirimu oba byonna bitwala omulundi gumu ogenda kubeerawo otya mu nsi bazadde bo ogenda bagamba ki abaana bo boolese wakanga ogenda bawerera naki so bye byange naye nga tukomekereza mbasaba mwenna bambi
bw'obanga omanyi nti oli musajja naye nga toyimidde kimala nti bw'oba omuwala ogenda mufunyisa obululu tojja kusobola mulabirira bambi mubaleke temwegatta nabo mubaleke balumwa bakaaba banyiiga mubalimbalimba bingi nabo bantu balina emitima mubasuula mukwano ne mubateekamu abaana ne mubasuula. It is very bad. Mujja kubonaabona nnyo nammwe omuwala ajja kubonaabona ne buli maziga gaayiwa n'omwana naawe ojja kugabanako. Era abaana mwenna abali mu bed space nja kuddamu enkola yaffe eri eya Nyondo Charity okubanga tuddamu okugaba ku mmere eri abaana abo. Ngobadde tonatambula bagamba tanayitaayita ya stenda nnyina okufumba. Olugero olwo lulimu kyebitegeeza bingi. Olugero olwo luwanvumuuko lunene. So nga tonayitaayita oyinza okulowooza nti gwali obubi naye abantu bali bubi. Abaana bali mu bed space osanga omwana ngali mu bed space naye ng'afa enjala nga talina kyakulya. Eri abaana basula wabweru akaseera kano. Twakolanga operation akaseera kali nga tuyitaayitamu ku baana kituba tusobodde ne tukibawa. Nosanga omwana nga okuva egyo tannalya nga njala yeegomba kwegombi kufuna kyakulya towakana gye birira gye bali. Era mbadde nsaba gwe wenna atuliko alaba ng'oli mu bed space sina sere za mulimu nyinza okutaba na sere za katanda naye ku kyokulya bw'obanga gy'oli ntekerako ka message ugambe ndi mu mbeera mbi mbayitemuuko mbawe kyembeera nsobodde agaba yafuna. Era yengeri gisobola okuddizaamu Katonda okumwebaza ezadde lyatuwadde esente entonotono zaatuwadde obulamu bwatuwadde kyasiza okubeera ekyomugaso kubanga obulamu bwe bugagga. Genda mu comment section oba ojje ku namba yange 0524680778. Sikusuubiza sente obula omwana wenna ng'oli mu bed space naye ng'oli stack ku kyokulya ntekerako akabaasa at least nabo bansobola okuprovidinga ekyokulya ekisobola okutwazaako nga wiiki. Mukama akuwa omukisa nange abe nga mpa omukisa. Neera nsaba n'abaana mwenna abali eyo abaagala okutereeza ensusu zammwe njagala mulabe olususu lwange. Ndowooza camera gye nakosa from the beginning is the same camera I'm using even right now. So olaba skin yange nga bwefaanana. Gwe wenna gy'oli ng'oyagala kubanga olabikako bulungi osobola okutunuulira gundi zineeno nga bw'oziraba. Ndowooza cameraman asobola okuzuumingamuko ndowooza mulaba. Sirina zinnako era ffe tetwerusa wabula tukuleka ku nakyo kamera. Tukuleka ku nakyo skin, tukuleka ku nakyo yo. Nobeera ng'ate olabika bulungi n'okiliyalinga byonna ebiri ku lususu. Gamba ng'embalabe bino binnamakula simanya black spots byonna byonna busundo obwo oluyinjayinja. Sikini tugirongoosa tulwana naawe ne bw'obanga yafa etya tusigala nga tucommunicatinga mpaka sikini weeterera ntukujjako engalo ate nga products zino tetuziseera. Gwe wenna yali yeetaaze yita ku namba y'essimu 0524680778 ng'oli muno mu UAE oba ne mu nsi endala yonna. Era twahandise n'okutwala ebintu bino oba oli Norway oba oli America oba oli Canada oli South Africa oli Sudan oli Kenya ne Uganda tulinayo branch eri Nyanama. Era ng'osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 n'obeera ng'ate funa product eza Nyondo Glim n'oba ng'okola ku lususu lwo. Bagambe n'ensi ezigadde zonna tuleeta nga tukozesa DHL n'enkola endala yonna products ne zibatukako bulungi nnyo. Era abampagiddeko gye bali Australia, Norway n'America wali omukyala abadde naye atumye ebizigo ate ng'era bibakolako. Mu supporting naffe tusobole okuba nga ate tuyimirawo n'okusupportinga bannaffe okuyambako bannaffe emitima gyaffe gisiima misiimi aye twagala okuddiza abantu baffe twagala n'okusiima Katonda kubanga byonna yabituwa byonna yabikola. Tuba n'emmere yonna okuva e Uganda yonna gy'omanyi gyayandye ku mmere bwetyo tuba nayo. Engoye atuzizza Uganda ku bbeeyi ensaamusaamu. Buwiigi obuviiri abaagala okusiba enviiri Whitney is coming back anytime from now. Abeere ng'ateera muleeta bano abaana basibanga enviiri mu biyumba abeere ng'abayooyoota oleme kubeera mu kiyumba nti nolabika bubi nnyo. Mwekoleko akasente kabeera akakoggwa akayekolera. Lwaki obeera weegotoogera n'okaweereze wako oba awo ne katakola kyoyagala naye ng'oli awo siwuuse tolidde kamere olabika bubi wanewewayo lyako kasente ko lyako akasaamusaamu osevinga ekisinga. Byebyo naye nga abu tugenda kumusaako omukono ogwalagirwa oba omukono ogw'ekyuma mpaka nga
mwana muwala aze ewaka ate asigale ng'akola ki era butu kusaba zipu sooka ogisibe enywere abaana babonabona ssaawa eno zikola nti olina kasente naye amazima gennyini kasobola okuggwawo anytime ku baana amaziga ge bakaaba baana boozadde bonna we bali ate nga tobawadde buyambi naye nga byebyo baganda baffe tubaagala nnyo mufollowinge ku mikutu gyonna ejja Nyondo Media mutufollowinge ku Facebook, Twitter, Instagram musubscribinga ku Nyondo Media we tuli okubaweereza mu bulungi ne mu bubi we tuli okubazibula amaaso mulabe mumanye mutegeere naye nga namwe ba agents mbasaba abaana banene mubakwatibweko ekisa babaze nga bavudde waka nga baze kola kasente kifumitize nti mwannyoko bakoze bwe batyo onza kuulira otya abaana abo mubaleke mubafunire emirimu bagende bakole bakyuse obulamu bwabwe bambi mbeegayiridde mbasaba busabi tubasaba neggonjebwa abaana baleke bakole nammwe bennyini baganda baffe bambi mwebereremu temujja no kwambula yambula bupale bwammwe mugende mukole ekyabaleeta tebalina kisa mugende mukole bannaye atakuumira mpeera abatukuumire mugende mu maaso n'okubanga musubscribinga waliwo neyo story ready eri mu kutambula mugiraba era yeemu eyagala kwefanaganyirizaako n'ono omuwala ndowooza mukiraba ekitambula omuwala yafuna olubuto omusajja n'amugamba okulugyamu kati omwana yalugyamu yalowooza nti luvuddemu terwavaamu ne lukula ne babeera mu kikwano omusajja n'asigala ng'akola ki nga enjoyinga bamanyi bajjamu olubuto kumbe lwakola ki lwasigala mu lubuto lwakula ne luweza emyezi 6 lugenda mu 7 nga mulimu abaana aba kati omuwala okukola ennyo wano nawali kuttunka wano nawali soli mwagirabye abaana ne bavaamu naye nga bala omuntu nga mufumala nga mulamu naye nga ekiyononera ekyokwonoona emisaayi gyo kwonoona abaana okwonoona abantu okutugumbula byaki nga teweetegese kubanga omwana yali mu kiyumba yajja kukola okulyamu abaana abo abaana botafuna bujjanjabe kubanga tufuna embuto tufuna obujjanjabe bwekika ekyawaggulu buli kale nobeera kugenda mu ddwaliro n'onywa eddagala naye omuwala tyagendako mu ddwaliro wadde wabula yabeerangamu kukola up and down nakira nga agula amadala nakanga wansi nakola throughout mpaka abaana we bavaamu abaana aba abantu aba babiri wallahi ya Mungu era mbanga mulaba okagundi haddeko kathambu abaana bolabaawo nabakweseko bwenti wallahi ya Mungu abaana ne bavaamu omu n'avaamu nga akaaba n'akaaba ebisolo nga byatambudde nga byagweredde yonna mpaka omwana we yenyula yeka naye n'akola ki n'akutuka naye n'afa nenga tata w'abaana yabavuddeko si byaliko omuwala yamweganyi yakitadde oba okitegera n'okwegana yeganya agamba nedda lwitwalugyamu lo si lwange nenga abadde naye nga mukikola ng'akikola naye n'amuwabulira n'amuleka omwana abonabona bwogu ndoza buli kimu mwakibe tufune ebyokuyiga stories zino nzireeta not simply because netaga sente from people kubanga sina muntu gwensabye sente wadde n'ogu era sina gwe ngamba nti tase tuyambe ono omwana naye njagala mufune ekyokuyiga saawe n'omuwala emirimu gyayonooneka abaana batugumbulwa bali abo abaana baafa lowererezaamu abantu babaana nga batu naye abo bantu ne muzaala abaana ekyonoonere ne muluzi nga abaana aba bantu aba babeera abantu takuumira mpeera bankuumire Nyondo Rozet Ashman Kashuji ya boy Case Africa ate nga tuwanulwaliro okukwabanjulira Nyondo Gleam Products olunaku olwaleero gamba nga abakyala bannange abakyala you are our first priority however n'abaami obukose bwe mutubirina naye omukyala okweteekateeka mu buliri oba mu kisenge n'obeera mutuufu ng'oli mujjuvu ng'omwami wajja gy'oli tatantala talina walaga walala era nga bebamu abanyondo Gleam bakuleetedde ekizigo ekyamaanyi ennyo ekikujjamu black spots obuli mu face yo kikujjamu ebintu ebyenjawulo bunnamakula ne skin yo nebeera ng'erabika bulungi era nga tovudde mu kkala yo ogenda kubeera ng'onyirira togenda kwejjusa kubanga kizigo kyamaanyi nnyo era nga kikolebwa mu bintu ebiri nakyo ekizigo kiri nakyo tekirina buzibu bwonna ku skin yo wabula still ddagala lya skin era ogenda banga olabika bulungi nnyo namadala kigule odalinga wonna wooli kuba ku namba y'essimu eryawo ojjaba okifuna era nga bebamu bakukolera obuviiri obwenjawulo oyagala kaviiri kafaanana katya oyagala ka wig akaviiri kogenda okusuulako obusuuzi onyirire tebigenda kugwanga biri ebyabali
kagenda beera ku mutwe gwo kalweko omale nako ebbanga ng'okafulirako katono nga era kasigala kanyirira. Temusubwa okufuna akaviiriko obe nga weeyagala ng'onyirira abakwegomba beeyongere. Awo nyini wetwongerezaako abasajja abaami nga butuufu gwe ebintu byo byakusindika byansindika njake Nyondo Glim ekikukoleko bulungi nnyo mazima ddala. Bakugamba ebisaanyizo by'omusajja okubeera nga awasa biri ekisokera ddala obusobozi si bwa ssente bwokka mukwano, olina okuba n'obusobozi obw'omu kisenge kikulu nnyo kasita obeera nga ekisenge okikwasaganya mukwano omukyalo ojja mubeera naye bulungi nnyo. Talina gyalaga Nyondo Glim ekutuusaako ekikuyamba n'obeera ng'oyongera ku maanyi go charger webanga yafa ne tugichaginga n'ebeera nga ate ekola etya eddabujja. Nyondo Glim, your skin daily doctor. Nyondo Glim everywhere. Okay, so hi beautiful people, right about now tuli wano ewa Nyondo Media atengera tuli kuyisaamu ekintu kino Nyondo Glim. As you see, the skins are always supposed to glow. Abachala gwengolieyo, you have pimples, you have dark spots, you have an unclear skin, you are not appetizing. Do you want to glow? Nyondo Glim is the deal for you. Tayerusa, it just gives you the glow, the shine. Ochitegera dabate wetaga filters za Snapchat, sijui TikTok. Just come ewa Nyondo Media. A number it is 0524680778. It's very affordable and very effective. Trust me when I say so. Well, besides being a media personality, she has proven to be one of the best entrepreneurs that are growing in UAE. Eranga, she's the CEO, Nyondo Glim. Nyondo Glim? Yes, Nyondo Glim. She's the CEO, Nyondo Glim, ekizigo, ekikuyambako ku skin yo, bw'obanga oli mwana wa buwala oli eyo oyagala skin yo eclearinge nga tekwerusiza, oyina rashes on the skin. Well, Nyondo Glim is the cream that you're supposed to use. We use so many lotions ezitufukula, and so this is not one of them. Well, by supporting Nyondo Glim, you're adding a stone kumuntu gwe tulabye nga evolving her from scratch to the level until right now she's the CEO of this very company that makes these beautiful lotions that we use on our skins. Mumuwagire, chiri certified, I stamp in it 100%. Twesangeyo enamba z'essimu kweziri eri +971 5246 80778. Womwana ali mu kiyumba, Nyondo Glim is your best lotion that you should use okubeera ngo clearing skin yo. Ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba, muleke okutugoba bannange. Nze nzija okukinira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contacting ku namba noti 524 6 8 noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo. As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka sente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality. Aina kyekoleddewo, she's trying to inspire abaana abobuwala abali eyo that you can try to do something in the society. Nyondo Glim kyekizigo kyeyakoze, ekizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba ina akabasajja oba akabakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndoza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media bale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Glim ke kaloshoni akamanyi kano kolaba. Thank you.
Right, anti akazigo akakabyako omulembe gwe nawe n'omuvubuka ali eyo nga wetaaga akazigo akasaananya olususu butambule mukubo bagambe ono omwana waawa akazigo kali kamu kokka omukazi ali eyo oli mu kiyumba oliwa akazigo kali kamu kokka ke ka Nyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususu lwo ne lufaanana ng'olwa baby omuto ne lunyirira tekeerusa tekayeta biti bina binnamakula byonna byonna bw'olinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobola basala ku namba y'essimu eri wano wammanga noti eri +9715246807778 osobola bafuna obwo byataaze bakola ne delivery simanyi mukola delivery bakola deliveries ezakabi bona oba osinze waba kikutuusaako nange akange kaakano kangende nkakozeseeko Mike Media gwe mukutu kwe tusinzira okubeera nga tubaweereza ng'olunaku lwaleero tetuzze kubaweereza story yonna tuzze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali simanya mwesiige essukaali mukola ggulo kano ke kakola ggulo tumwagire Nyondo Glim osobola okubakubira ku simu namba 0524680778 olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala Nyondo Glim ajja kuba kutuukako mubere bulungi. Nyondo Media, yes. Actually, nze nagenda okutegera Nyondo Media. I knew her from, I don't know, from Vibes UG, I would say. Muntu omu agezaako okuyamba community y'Abannayuganda abali wano. So, avuddeyo ne company eno. Omanyi okuyamba bw'oyagaliza otera okufuna. So, avuddeyo ne company eno. I think it's our time now. Tumusupporting. Akule ekizigo kineno. Just ekyerusa bwe tekukwerusa tekyerusa naye kikuyambako omusana mungi waneno. Chegera kikuyambako kubanga kaskini kikakumya mu light condition eyako kennyini gama nova waneno nodde Kampala nga teba kujerega manyi bamanyi nnyo tuzala we kampani abasama aba Abu Dhabi Dubai bavayo basiuse so katigoli ndaki jangu efunira akazige wa Nyondo eyakayise Nyondo Glim enamba z'essimu of course kweziri so najja kusomera ko waneno eri noti 5246 munana noti 778 ya nje tuwagire sisa waffe yagezaako kikuba ayambe n'abaana so let's come and give back. Josh Likings, we sign out. Let us support Nyondo Grim. Ekizigo kigenda protecting skin yo kigenda kukuletera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana so you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira so we support Nyondo Green. Thank you so much. Ate nagezesa kazigo ka Nyondo Glim nandisabye okagezese kuba ke kazigo akalungi ke kazigo akaterusa kakujjamu imbalabe ka clearing skin yo no sigala very fine. Nyondo webale nya kazigo kange ngenda kagezaako era manyi kagenda kunkolera. Thank you. Nange sigenda kumenya amanya kumanya nenga mazima gali nti ndi musanyufu nnyo okwewewe ne mukosa brands zammwe ne mulanga Nyondo Glim balage mwenna abali eyo mweyune ekizigo ekya Nyondo Glim si nabingi byakwogera kubanga byonna bakoze eki babyogedde jatusa ku namba y'essimu 0546807778 balage tuyanze nnyo bale kutwagala ba sweet simanyi kyakubagamba simanyi kyakubawa nenga ndi so happy bamwe bale nnyo badakojja mubanyo ku supportinga mubale kutulaga mukwano. Wow. Emne tukusiime nnyo kubanga othostinze ebadde meeting eya media platforms wano zonna mu UAE pozi n'ekirala ekijjulo nga tukijjeeko we balituleetera ekizigo ekyo kigenda tuyamba nnyo badde batuzala wanye Uganda ddayi naye govaawo oli musama gwe Dubai kati bwetunesiga kino ekizigo kino nakudde nga teri azalawa tugekula tufaanana bali abava mu sino okyegedde abali e Uganda by the way Uganda yo tulina amaduka soba delivering e Uganda siwe kiri amanyi g'ekisajja soko by the way wayogedde ku obwo obuzigo abasajja bo abasajja anti bakyala nabaami tulina n'ebirala manpower ya wali yes womya mufunza
Well, tugezesa ku Josh Money Power sample. Money Power. Bamukazi we Tubagala shopping mbere ya ntakabakirabe. Ndio bwana wadi yakatao ndugu. So banange abana mwena bali mu biyumba oba okolera mu office yonna tuleta deliveries za mwesawo yorwale tuletedde ate omukulu Don Visa asoza okubanga ate awagera ku Nyondo Glim atumya amatooke n'atuma ate n'akawunga then n'atuma ne package ye ya Nyondo Glim ewa muno mukyala mukwantu eyanze nnyo okusupportinga nange nsanyusa okusanga n'okubanga osobozesezza okuntusaako ebintu byange neyanziza nnyo neyanzeke ddala kubanga ebyaddala mbeera busy naye kimpadde essanyu kimpadde essanyu okubanga obintuusizaako mu budde kubanga enkya ndowooza era buli omu akimanyi so naali eyo so banange banye kutuwagira Don Visa tuwagidde abaana mbiyumba batuwagidde banye mubalire ddala yonna tutuukayo tulina emmere yonna ye Uganda tulina amatooke tulina lumonde tulina akawunga tulina buli kimu kyonna kyomanyi nti emmere eva Uganda then ku Buganda plugis z'abakyala ewamu n'ez'abaami then n'ekizigo ekigogoola olususu Nyondo Glim mwebale nnyo kutuwagira tubaagala nnyo.